natambula ninsanga namuŋŋoona ku muti omuwanvu ng'ayambadde bulungi ddala ng'akutte n'akati ak'ebbombo. Kale bannange sijja kumyusa gajjo nfaananeko munnange engalangaasi erangaalira ku walulumba nga yeerabidde nti ate waliwo olw'okuggusa. Bulijjo anaali amaaso ga Nawolovu tagalinda kutunguulirira mu kirumbirumbi. Bwe ntyo nno nange omunyumi akuvuganya oluwayo mba nabakanyedda n'endasa nnyingi weerera ebigambo ate akamasukira kalwana na bigambo. Kubanga munnange omutanse ku bukukumbo baguweerera ebyagwo. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi. Kuno kwe kwaffe n'olwaleero tuzze munnange n'ebyaffe ate tulabe engeri gye tulambulula ku bino ebigenda okubaleeta obusuulundi ku matama n'entansaya. Kugambe nti ddala wamma kutambula kulaba kubanga tubatambuze tubatuusa mu bifo eby'enjawulo nga muli mu ddiiro oba mu ddumbiizo tudde awo olabako awo n'abaana bo. Tuli eno ku Kayenera. Tuli eno e Kayunga ku Kayenera Farms. Kayenera Farms zisangibwa ku kyalo ekimanyiddwa nga Bwamulamira. Bwamulamira village kyalo ekisangibwa mu Kayunga district essaza lya Ssaabasajja ery'e Bugerere. Basewo ne bannyabo lwaki ate njogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi nga ndabye ekyokubaako ekyokubanyonyola kubanga omukiike talinda. Kantandikire ku mukyalo ono wano kye mulaba ekigenda mu maaso kyakola ali mu kussa bulo. Ali mu kussa obulo oba kye tuyita okuseera obulo. Bwe bagamba okuseera obulo tebategeeza nti bwa ssente nnyingi nnyo emiwendo maama obulo tebukyagulikako bugula busanga bugula mukazi muzungu n'embwaye obulo tebugulikako bannange. Okuseera kwe kuno aseera bulo. Mwawulirawo ku njogera egamba nti ndi nseera bweru. Eggwayo etya tugamba nti ndi nseera bweru bwenseera bwe bugenda n'embuyaga. Abasawo Abaganda bakozesanganya enjogera ey'edda nga batiisatiisa abantu. Ng'olwo bugenda omusawo mu mbuga eno otugamu nakugamba nze ndi nseera bweru bwenseera bwe bugenda n'embuyaga ng'otyamu. Naye omuntu gwe bayita nseera bweru ate mwana wattu kitegeeza omuntu atalina mukisa gwe bayita nseera bweru nti ye bwaseera bwe bugenda n'embuyaga. Singa oseera obulo ng'embuyaga y'amaanyi etandika okubufuuwa nga bukola ki nga bugenda. Kati kyovola abaga omuntu atalina mukisa bamuyita nseera bweru. Naye kati ono wa mukisa kuba bwaseera buno bwonna bukuŋŋaana tubulabako wano. Ejjinja lino kwaseerera obulo bwe tuliyita olubengo. Era nabanyonyoddeko ku njogera egamba tyokekeranga ow'ekiwalata kiira ekibira nti munterekera kukatta. Bamuddamu nti ng'ate olubengo genze nalwo. Andi ekiwalata kye bambi kifaanana lubengo kubanga omutwe tegubaamu kaviiri konna agenda na kiwalaata oba kyaggulutu oba kyekiri enkofu kyerengera n'egamba nti kikekenke kaakali kiba kiwalaata naye nga lwe lubengo luno. Eyo n'enjogera ebeera yakugalaatamu oba kusaagasaagamu. Kati ate ejjinja lino lyakozesa okuseera oba okussa obulo bwe tuliyita enseeso. Wazira tukisalako ne tuliyita enso. Naye ate eno Uganda kano kankateeke wano mujja kusigala nga mukalaba bulungi. Ekigambo enso nkyogeddeko nga mbagamba nti ejjinja lino. Naye ate amakulu amalala agali mu kigambo enso basebo ne banyabo keekana akantu akabikka evviivi akanyama ako bakayita kneecap mu Luzungu. Waliwo yadangisa ombozaawo ng'Oluzungu lwaka tolumanyi omanyi Luganda. Omanyi Oluganda olungi tomanya Luzungu. Kneecap ke tuyita enso mu Luganda kubanga ke kayamba evviivi lino okutambula. Buli lw'oyimirira ne katambula. Bw'oba ofunyiza okugula ne katambula. Bakayita kneecap naye mu Luganda tukayita enso. Kyokka amakulu g'ekigambo enso amalala ly'ejjinja lino ettonotono. Ettono lino ono lyakozesa wano nga bw'omulaba okumerengula obulo bwe. Obulo balima bulime era nga bw'obulaba kati buno baabulima mu nnimiro ne babugjayo ne babukungula ne babwanika ne bufuuka kino. Bwe bamala okubwanika ne babukubako ne bajjako otuweke tuno. Mu Luzungu eno ndowooza gye bayita cereal food oba cereal crop kubanga akaweke kali wano katono naye mwana wattu bakasane bakajjamu ensaano eno egoyebwamu emmere tetulya akalo. Aliwo abawoomerwa ennyakalo abayima bakawoomerwa
Abanyoro bakawoomerwa, Abatoro bakawoomerwa is a traditional staple food for them. Bawoomerwa nnyo akalo. Era omunyola wali akalo tomujjaawo baba. Atuula n'olukono n'asimba. Era n'omutoolo naye akalo kamuwoomera. N'omukiga akalo kamuwoomera. Abaganda bakalya kubanga balina mikwano gyabwe. Manyifu Abaganda tulina bitukola nga tukikozesa kinyumo. Nze bwe ntuula wali omunyolo nange akalo nkaliira ddala. Nate mmere yaffe Abaganda matooke makobe kaama baluguje tutumula nandigoya amayuni ago emmere eyo tuyirira ddala nnyo naye nga akalo lwaliro tukasomesezzaako n'entekatika yaako abamu mukalabira ku sowaani n'otomanya gye kava ero gye kava omulaba akonjeza omugongo gomanya omugongo ogwo okugukonja n'oguweta bwoti ng'ogwese butego ate bagamba se mutego tegulwala mugongo ng'ekyagutuma tegunnakireeta kati wano tavaawo takkirizibwa kuvaawo nga tannaba kumala mu buno bwonna alina okubusa abuse ekirungi si nseera bweru nti bwaseera bwe bukola ki bwe bugenda n'embuyaga tumwebaza nnyo kubanga gukoze bulungi olubengo lutegedde enso nayo gitegedde tukisalako mbategeezezza kubanga kiva mu kigambo enseeso kubanga bwakola bw'ati aba aseesa n'olwekyo ebyo nabyo obitegedde bulungi n'ekikola tukiyita okusa abange tunakuba ndugga butanyuka newankubadde ebigambo bingi biringa miino tegwa mu kibano bikirako nsala bijanjira asala batta mu kyayi eky'eggalo oba ekya Nakayonga mutukkirize tuwojjoke tuleme okwetolobojja ennyo n'okwekerebenda kubanga ekyamazima ebigambo byo maluma tegagwa mu kamwa nyinza okwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi ate n'enduba lenetuuka okubuuka emiziziko nga nze nkyatudde kubanga munnange era yogera omwamagamaga akadde nako kakombye kyekkobe kagamba nti munnange gobona okambaganga envidde empaatirewo oba n'osuukira ng'omwenge omusunze siikangaze siibuukule nga bulijjo Mutaayi Solomon Kaweesa ndi naye era ali emabegaawo abatumidde nnyo abatumidde alamye bulaami nze kanfaananeko munnange omuliwo mukyala kkuse ate batebe ekiyamba mu mizi naye mujje mulambule Kayenera Farms bannange kambategeeze ne kano mweteketeke ennaku z'omwezi 24 25 26 ezo zammwe za kuwummulako mubeereko mu ggandaalo 24 25 26 ntegeeza ntenvu gwegwe 12 ntenvu ogwe 12 12 25 ffenna tweyiweeyo mu bungi mwekulumulule ng'amalege ekyanda muve bule n'ebweya mujje tukwatagane mu ngeri ya kyamaganda n'eddegeya ebigambo tubinojjole tugambe kino tugambe kiri tunojjole ebigambo nga Mutembyanjwa anojjola obugolima mu Lubango kubanga Oluganda ate lw'olugenda tukomawo ne edition endala ey'Oluganda mugamba balasanga ebatulumbye andi sebugenyi bwansanafu bwezikukyayira teweebaka abange bagamba akajangu kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi bulijjo mukuba lwokyo kiri mambule yajja eddondiro mu kyogero naye omwepikopiko gutwala empongo mu ddolwe sijja kukuba kalaaki omwavu kakuba ku mamba wadde awatemerwa ebbamba tewabula saasaaniro kampojjoke ensongola bweregera bamwetimba bujumbi babakalakala n'amakoba n'obujongo nga yo yeetegula ng'evaawo ku kibabu mweraba